kibiina kya NRM tuli wano olwaleero okujaguza okutandika kw'ekibiina ekya Mukono South Task Force, ekibiina kye twagala okwebaza ennyo kubanga kivuddeyo okuzzaawo amaanyi ga NRM. Kimanyiddwa nti Mukono South esinga obuwagizi obwa NRM mu disitulikiti yonna ey'e Mukono. N'olwekyo kya nsonga nnyo okulaba nga obuwagizi buno buzzibwawo. Enkolagana yaffe nga local gavumenti y'e Mukono buli lwebeera nga tekwatagana na gavumenti eyawakati, kiba kitegeeza nti puroguramu ennyingi eziri mu gavumenti eyawakati tuba tujja kuzisubwa. Okubeera kwerimba omuntu okulowooza nti ajja kulembera disitulikiti ng'ey'e Mukono nga talina sapooti ya gavumenti eyawakati, n'olowooza nti alina ky'anaakolera disitulikiti. N'olwekyo njagala okukubiriza abatuuze bonna aba Mukono disitulikiti batwesige tusobole okuddamu okukulembera nga NRM disitulikiti y'e Mukono, tusobole okusembera okumpi ne keeki y'eggwanga, kubanga bwe tutambulidde ne disitulikiti y'e Mukono ebintu bingi bye tufunye. Oyinza okutunuulira oluguudo lw'ekyetume counted under Kampala Metropolitan City. So we must match the development within this community, the entire development of Kampala Metropolitan area. So we cannot do all this if we don't have government support, if we don't have government supporters within the local government of Mukono. Local governments are so vulnerable that local government cannot survive without the central government, because 98% of all the resources that we use in local governments come from the center. So without good cooperation with the center, you are very confident that the district will not move anywhere, that the local government will not move anywhere. So that's why we are mobilizing the communities to support President Museveni. And the way we see things, the community is coming back to support President Museveni, because whatever he has done for us is very instrumental for the involvement of this district and the involvement of this country. NRM winning Mukono district, we are not so expectant of the various government programs that are available, that can support our youth, that can support the women, the elderly, the entire community. We are in dire need of infrastructure in the district. We need water, we need roads. We need to make our town council and our Mukono municipality fully functional, because they are not fully functional, but they are a source of employment. Bagenda basenga mukyalawe nakisunga era bwe batuuka olw'okuba baali bawonye emmongota ne bagamba kino akawukadde n'anoonya akalulu kena abalira wano abalira wali wawa uyo mutu wa wapi amuzaala wa wanyina yaani alina wayita n'asangawo kojja nze nabyeko kojja wange wano kojja aluwa baddewa awo bazaala maama wange Efransi Nabukalu. Ndi mwana, ndi muzzukulu, ndi mukojja, n'enjiriisa kisotantula mu kiki. Kati ate nze buli mwendaga wonna banganda bali awo. Lwekyo nze maze okweyongerako n'abalala beeyongereko bulungi. Baleme kubuukabukanga bubuusi nga badde eno badde eri. Ate nze ndi oli kino nga bwe mundaba. Siriko kazigo. Si bulungi bwa pawuda. Beautiful like that. Asaba ne bajjabo. Obudde bugenze naye tulina essanyu. Munalaba ekintu mumulabye, mumumanyi. Kiyaga mumulabye, mumumanyi. Innocent mumulabye wuuno wano. Abavubuka ekoze etya ne bagiwa Max. Bwe nabeera chairman nga Kiyaga kansala wange ne mukyala Sozi Mukono teyakkako wansi wa namba 4 mu Uganda. Omwaka ogwawedde Mukono yabadde namba 15 ku district. Abasobola kunyibwa Mukono mazima. Ekyo Mukono twetaaga okujja ku namba 15 tugizeeyo. Biki ebyatufuula namba 4? Kubeera na byuma byaffe ebikola enguudo. Enguudo zonna tuzikola.
Mugombolola n'ey'Entenjeru ng'ekyali wamu nagiweerezamu puroguramu eya Kaipu. Kaipu ye puroguramu yali ekola enguudo mu ngeri ey'omulembe. Bangonde Gombolola njaze mba nnonda, nalonda Ntenjeru, nalonda Busamuzi, ne nnonda Ssetanamuganga. Tegerekese bulungi. Ntenjeru ne tukola enguudo mu ngeri ey'amaanyi. Oluguudo lw'Omugangu lwe bagambye nze naluggulawo. Nalwana n'aba NFA nga tebagala tuyiseewo oluguudo ne tuggulawo oluguudo olwo. Byambi okulaba nti lubalemye n'okulabirira. Emukono nze nasooka okuteekayo ebyuma ebikola ebigoma nga twekolera ebigoma. Ng'oluguudo bwe lwabika tusobola okuleeta ebigoma byaffe ne twekolera oluguudo lwaffe. Mwami Kamagalo kiki? Mu Uganda teriyo disitulikiti erina kyuma kisima nayikooto. Bwe bajja eri omuntu muwa miliyoni emu kaakati. Ambuliyo disitulikiti emu erina ekyuma ekisima nayikooto. Naye ekisima nayikooto eky'emukono bakitwala Wakiso. Kiva Wakiso ekisima Luweero kiragawa. Ow'ekitiibwa Kiyaga teyalibonyeebonye na nguudo. Singa ebyuma byaffe ne twagula ebikola enguudo bibadde bikola. Biri ku bijinji. Era mwami Kiyaga njala kusaasira. Okulemeredde mu bugubi. Ebyuma tobirina babiteeka ku bijinji. Gavumenti etuweereza obukadde 4 buli kwota gy'emyezi 3 oba okukola enguudo. Nze oluguudo kilomita emu ngikolera emitwalo 5. Kakati obukadde 4 bukola kilomita mmeka? Kale ka buli kilomita ebeere ku miliyoni 1. Buli kwota twalibadde tukola miliyoni 3. Omwaka gwaligenze okuggwako nga tukoze kilomita esukka n'enjiwa Nakifuma. Kale naye Mukono South nga tegenda Nakifuma nga yina Nakifuma tejjeeno. Ekitegeeza oluguudo bwe lwakufaana nga buledi etambula butambuzi n'eva wali Entenjeru oba n'eva Nakisunga n'egenda ku luguudo olwo n'erongosaawo. Eyo enkola gye twagala okuzzaawo. Eyo enkola etagenda kumenya mmemba wa paalamenti. Eyo enkola egenda okutamenya pulezidenti waffe. Kubanga pulezidenti waffe atuwadde ssente nnyingi ezikola enguudo naye abantu essente bamekete. Atuwadde ebyuma, abantu ebyuma babifiisa kubanga tebaagala kukola nguudo, baagala kulya buli ssente. Tebaba babikumira ku bijinji. Basaba ne banyabo nawandiika abakozi 1333. Abasajja aboogedde wano Ttege nze namuwa omulimu. Bandazeewo omulimu wano singa bamuyitaani awo. Lubyayi naye nze namuwa omulimu. Be bamu ku abo. N'abalala bangi. Netawulekera Akagwembale naye wano bamuyita Kalagi naye nze namuwa omulimu. Ne Judy ali wali egindi